omwami muno ali complaininga nti bo nabo bali mu art industry nga bavijji naye temubafuddeeko mwafuna ssente mwagalazizza. Ekisookera ddala njagala kukimakinga clear tetulina ssente zetwafunye. Meeting gye twalimu juzi Papa's Sport twali mu kwetegekera okulaba nti tutandika association etukwasaganya ng'abakola journalism entertainment. So kakati kitegeeza nti tuli bapya nnyo mu abo abafunye ssente. Naffe tubiwulira mu nkubo nti waliwo ssente eziyitiŋŋana naye tetunnaba kubaako ssente yonna gye twafunye. Naffe tuli mu kwetegeka. In fact okwetegeka kwaffe si kwa ssente ezo zokka, kwakulaba nti twekulaakulanya n'okwebererawo mu mbeera zonna enzibu. Kubanga mu mbeera gye tukoleramu, trust me all the time, tubeerako n'okunyigirizibwa okutali kumu. Omuntu asobola okufiirwa, omuntu asobola okulwaza, ebintu ebifaanaganako bwe bityo nga talinaawo ssente za buliwo. Naye bwe tubeera obumu tusobola okubeera nga twekolamu omulimu ogutusobozesa okubeera nti tukola ki? Tweyamba mu kaseera ako akazibu. So ekyensimbi abantu bonna bakibuuzaako nga twogera reality tetunnabaako kumanya kwa ssente zonna. Nange nziwulira buwulizi mbantu tewaliwo ssente ezigabibwa oba z'abayimbi oba bategesi ba bikkulu oba biki. Twandibatemeddeko nga tuzimanyi naye tetuzimanyi kyekisooka, tetuzirina kyekyokubiri. Ekyokusatu tuli ba entertainment journalists. That is where we are. Ba VJs I think balina association ebagatta. So nandibadde advisinga VJ ina question ekwatagana ku ekyo ayite mu association yaabwe balobinge kuba naffe kati bwe twakiwuliddeeko omu ku ffe yakyogerako awo ne tukiwulira nti waliwo ku ssente eziyitiŋŋana. So abamu ku ffe abali mu kulabika nti tuli mu administration tugenda kunoonyereza tulabe kuba naffe kye tunoonya kuba bulungi. N'abawuja bagenda beera nga baweebwa ssente. Ekisookera ddala ffenna tuli ba journalists era njagala okusooka okuclearinga kino kubanga eggulu bwe lyayise abantu abamu bakireese nti nno oba tulinga abalina embiranyi ne wuja. No, tetulina mbiranyi na wuja, but we think interests zaffe ziri well protected nga twegasse abantu abakola omulimu ogumu entertainment journalism. Wuja batera nnyo okutunulira nnyo hard news journalism. They are serious journalists abali mu hard news. Aba WUSPA beegattira mu sports journalism. So we thought that we could actually associate ourselves ng'abakola omulimu ogumu ogwa entertainment journalism. So I want to clear the air. Sagala Wuja oba WUSPA or any other journalists in any other umbrella body okulowooza nti no we have any problem with them. No, we don't have. We all journalists. The only difference is to associating mu professions zaffe ze tusinga okutambuliramu. So we are in the entertainment journalism. Kakati ku nsonga ya ssente nga bwe gambye wali nti omu ku ffe yakyogerako nti waliwo ssente ze bawulira. Kale nno okuwulira it is being inquisitive. Naffe tubeera tuteekayo amatu tugamba woba nga waliwo ssente gavumenti zeewa ebibiina ebyetegese ng'ekyaffe, lwaki naffe ne twekolamu omulimu ne tuzirondoola ne tumanya ki ekyetaagisa okulabika nti ssente zo tuzifunako. So ensonga lwaki muganda wange Jacob yakireeta n'agamba awulira nti abayimbi babafuniddeyo kasente, awulira nti abawuja bafunyeyo kasente, awulira nti abantu ab'enjawulo bafuna kasente kuva mu gavumenti. So kyandibadde kyavunaanyizibwa naffe nga tumaze okweteekateeka obulungi tugende tulabe ki ekyetaagisa okulabika nti tufuna ssente. So teyategeezeza nti wuja yafunye ssente, nedda, wabula tugamba nti awulira. Kiyinza okuba nga si kituufu. Teziri ku zino ezigambibwa nti nammwe mugenda zifuna. Tetumanyi anti kati ffe kye tuliko tulondoola essente yonna gye tuwulira nti nno gavumenti eteekateeka oggiwa ebibiina ebyetegese. So kakati bwe waba nga waliwo ssente ezo gavumenti zeetegeka okuwa ebibiina ebyetegese, naffe tujja kukola okulondoola okulabika nti bwe kiba nga kisoboka naffe tufunako omutemwa. So kakati abalala abafuna tetunnamanya. So kyensaba bannange abafaanana nga ffe nga temunnamanya ku byansimbi gavumenti zeetekeratekera bibiina, nammwe mukole kye tugenda okukola. Mulondoole, mumanye ekyetaagisa, musobole nammwe okufuna bwe kiba nga okufuna ku mutemu ogwo gye kiri, ffenna tusobole okufuna. Kuba ffenna tuli bannayuganda ate ffenna tugezaako okulaba nti nno twekulaakulanya n'okutambula awamu nga tuli mu mbeera ennungi. Njagala kukimakinga very clear. Ekisooka association yaffe eno yakatandika. Twagitandika last year nga tugezaako okulaba kanti tweteeka awamu ng'abakola entertainment journalism.
So it doesn't matter whether you are in gospel or wherever you do your entertainment journalism. So njagala baleme kwesosula, si ffe tubasosola. Abakola entertainment journalism mu gospel temwesosola kubanga muli purely part of this association. Mujje tubeere wamu, tutambulire wamu. In fact, ebimu ku bye twagala okuteesaako kwe kulaba the different leagues ezigenda okurepresenting abantu abakola journalism aspects ez'enjawulo mu regions, mu gospel circles, Islam circles, mu English broadcasts, kubanga waliwo abalowooza nti no kino twakikoze fe abakola entertainment journalism ab'olugambo simanyi abakola Oluganda, so tulinga abalekamu media houses ezikola mu Luzungu. So if we can actually respect media houses ezikolera mu regions ez'enjawulo, I'm very sure nti omuntu bw'abeera mu West Nile, Arua, Moyo, things like that, nkiwa nti tebakolera mu Uganda. So that means it's all about entertainment journalism at large. So ndowooza nti no abagospel temweyawula, mujje mutwegatteko. Ekyenjawulo kitugenda okukola era kyo kyatulondesiddwa ffe okulabika nti no tuteekateeka ebintu ebyo tufune abantu abajja okubakiikirira ku level eyo, kubanga bwe mukola ekyammwe, as in if you create a committee of gospel entertainment journalists, musobola okuleeta representation etuleetera ebintu byonna ebibanyigiriza ng'abakola gospel entertainment journalism. So it is not about okulemesa omuntu yenna mu saako yonna, ffenna tukola ekintu kyekimu ekyenjawulo wa w'okikolera. So tuba tulina okulabika nti ffenna twetegeera n'okutambulira wamu.